Ate mu mboozi yaffe ey'ekisiibo Sheikh Kati Fatuma Zubair Kayongo ayongedde okutulaga butya bwe tusobola okuganyulwa mu kisiibo kyaffe. Okwejjukanya n'okuyiga bimu ku bikuumira omukkiriza mu kumanya. N'olwajjo Sheikh Kati Fatuma atulaze obulungi obuli mu kusoma Qur'ani mu mwezi guno. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani ekitiibwa, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى آخر الآية. omwezi ogwa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala mwe yabeera ng'assiza Qur'an ng'ensonga lwaki yagissa kulungamya bantu era nga yagibayana oba nga yaginnyonnyola bulungi okubeera nga tugigoberera mu mbeera entuufu, tubeere nga tusoma Qur'an nga bwe tugambye nti empeera Allah subhanahu wa ta'ala azikubisaamu. Bw'osoma Qur'an buli harufu emu, ennyukuta emu mu nnaku eza bulijjo ziba empeera 10. Essaawa eno bw'osoma Allah agenda kukubisizaamu emirundi 2. Ne bw'eba Al-Fatiha ojja kugamba gwali eyo nti nze simanyi Qur'an, naye soma ky'omanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwa empeera okusinziira ku mbeera yo kubanga ye yasinga okumanya. Ne bw'eba aya mugiddiŋŋane ojja kufuna empeera. Wabula ng'ate mu ekyo tukuutira okubeera nga twettanira okunoonya okumanya tusobole okuyiga okusoma Qur'an. Kulambula ku nnyumba ya Allah nakyo kyankiza omwezi guno eri abo abalina obusobozi. Twettanire insha Allah abo Allah bawadde obusobozi. Al-i'timar min al-umra, tubeere nga tugendako e Makka, tubeere nga tulambula ku nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabeera ng'ateeka ebirungi bingi n'enkizo nnene mu mwezi guno ng'akola atya. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba umratu fi Ramadan ta'dil hujjatun ma'an. Umra fi Ramadan ta'dil hujjatun ma'an. Umra mu Ramadan yenkanankana ne hijja. Kitegeeza nti gwe munnange muganda wange agenda e Makka essaawa eno, kitegeeza nti ogenze kukola hijja ate nga enniya yo ya umra. Allah asiima omukkiriza yenna agondera abakadde be nga yenna amenyawo enkolagana nabo talina jjana. Baddu ba Allah birrul walidain, okugondera abakadde. Tusiiba ne waliwo wamwali eyo nga wasabya muzaddewo mwafunamu obutakkaanya naye n'otafunamu yadde enkenyera okubeera ng'ogenda weetondere muzaddewo. Abazadde bannange tubayise bulungi, obeera nga Allah akugabiridde batwalire ku kasukaali kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tulabanga yesinga yeyogerangako n'ayogera ku mubaka sallallahu alaihi wasallama naye yajja n'agamba wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuyise bakadde baffe obulungi. Ndi Sharif Sebunya ku Lwabukadde TV 1.